Ojja kukola statement nga ne Bobby tayinza kutaasa. Nawulidde abatunyigidde mbu simanyanga mu lwaki tetunakuwadde ne tukungubaga wamu nammwe mbutamala emirundi afudde mwe mutugamba oba muli basiru tubeesonyiwe. It is okay okugyayo point yo n'ogiteekayo mu bantu kirungi nnyo era Sademan Makebe oli wakabi okubanga okukwata ensonga z'Abannayuganda esibaluma n'oziteekayo. There are things, there are statements that don't have to come from someone ali intellectual nga ggwe, omuntu ayagala eggwanga lye nga ggwe, omuntu ayagala abantu nga ggwe, because oli energetic, oyina group, oyina support emala ku social media n'abantu bakuwuliriza mu kufiirwa. There are things you have to bow down to. Kasajja kabadde kagezi nnyo naye nga kagezi mu byekisiru era tekinnumye. Okufa kutiisa. Okufa kutiisa. Kyovula nawe tobyogerera Uganda. Wadde wagamba okufa simanya buli muntu lyekkubo. Yes, lyekkubo naye tobyogerera Uganda. Era otya n'okudda e Uganda. Singa bwe tolina buzibu nakudda Uganda, you could have made those statements ng'oli Kampala. Ne tumanya nti omuyayi ali Kampala buli kitegeeza buli muntu lyekkubo. Naye time. But muganda wange, time catches up with people. Kyamukisa bwe nakola David Eruli nga Ismail yakafa ne mbagamba mmwe gwe na kitaawo gwe Katamala Emirundi Junior. Njala twala okusasa kwange eri ab'enju y'omugenzi Joseph Tambale Mirundi abadde munnamawulire ate nga munnabyabufuzi era abadde omusanyusa ate eriserimu nga munyiiza. Njala twala okusasa kwange eri famire y'omugenzi Yohana Mirundi oba Joseph Mirundi oba gumuyita Tambale Mirundi abadde munnamawulire abadde munnabyabufuzi ate nga abadde munyumya oba musanyusa ate nga ebiseera abadde munyiiza ng'anyiiza. Naye ffenna enjawulo eba yabudde kitalo nnyo abooluganda bakola mikwano abaana n'abazzukulu kufiirwako taata mmwe ne jjajjammwe so ne muganda kitalo nnyo ddala. Omugenzi Mukama amusonyiwe ebyamusobako kubanga ffenna omusi guno tuli bayise. Era nze message eyagegera kubeera bweti njala njawukaneko n'abantu mwenna njala mumpulirize bulungi nnyo. One, mu nsi muno mwe tuyita tusanze kusokozebwa kungi ate ffenna tukolerera kubeerawo kulya nakuweerera nakubeera mulamu. Omuntu mu Buganda bw'aba afudde njagala comrade onjulirire tuyinza okuba twawukana mu byobufuzi oba mu nzikiriza oba mu ndowooza. Osobola okunyiiza nange kennyini nina bennyiiza mu byenkola nga tabikkiriza oba nga bibakuba n'omugenzi bw'ati bw'abadde ekyo njala tukwatagana tukkiriziganye. Ne mu Buganda ne mu nkola entuufu nti njagala omubuulireyo omufu gwe baali baziise ne bamwogerera amafuukule ku lunaku lw'omusiibula taliiyo era omufu yenna bamwogerera ebirungi ebiyitiridde byonna ku lunaku lw'omuteekayo okumuweesa ekitiibwa ebisigadde byonna Katonda abe nga bimusasulira gy'abaalaze. Ngenda kusaba comrade mwenna tufune okuggyako ng'oli nga bwe tumanyi nti bano abadde ne rekodi nti ono mussi abadde yenyigira mu kuwamba abantu abadde yenyigira mu kukola ki ng'olina rekodi nti ono yali asse omuntu ono yali akoze eki naye ng'omuntu tubadde tumulaba on daily basis tagamba akutalinako nti yatta omuntu yatta please njala tukyuseemu ekintu kino. Njala kugamba ekigambo kiri kimu nti teri mufu lunaku lwafudde wala tumuziise oba kuba bagenda omuziika ne bamwogerera ebibino boogera birungi okusindikiriza omwoyo gwe okutambula obulungi. Njala tukkiriziganye nti ffenna ku nsi tekuli mutuukirivu, ffenna tuyitamu buyisi akowayandiviira. Njala kugamba gwe ssaawa zino abadde awerekereza omugenzi amafuukule. Omugenzi yali ayogeddeko ekikusanyusa kuno tumuvayoga nti kyoyogedde kinsanyusa. Omugenzi yali ayogeddeko ekikunyiiza ate nawe wali oyogeddeko ekimunyiiza. Njagala ogatte byali ayogedde ebikusanyusa n'ebyali bikunyiiza obigatte obiteeke ku minzaani omusabire atuuke bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo yesobola ki kugamba nti yali ayogeddeko ebikunyiiza n'ebikusanyusa kati bwe yayogera ekikusanyusa omusiima nedda gatta ekyakunyiiza n'ekyakusanyusa omugenzi omuteremu essaala. Ono ayawukana ku bantu abalala olw'ensonga tawambangako tattangako omuntu abadde ayogera bigambo bye ng'omuntu ng'ate ali ku mulimu ng'omuntu. Njala twawule nti ono munnabyabufuzi naye ono abadde ku mulimu kyenjagala tutegeeragane. So taata waffe Yohana Mirundi Mukama akuwummuze mirembe famire abooluganda mwenna Mukama bagumye kubanga ffenna ekkubo wetugenda okuyita. So njala bagamba ku lw'eggwanga n'oku famire ye bambi omwami oyo buli omu amusabire asobole okubanga asinkana Mukama eyamutonda.
so nno bwe badde obubaka bwange eri famire y'omugenzi abooluganda bakona emikwano ebyamusobako muka Today nina videos endabye ku social media nga zitambula. Actually it was very sad nti okulaba ng'abantu abamu bakola ebintu ng'ebyo, like people do things out of hunger nga tebasobola kukola ki kulowooza okitegeera. Kiba kirungi n'okola move osoose kulowooza. A lot of people bakoze ensobi nyingi nnyo nga beetunuza mu kamera. You don't know when you're going to make it. Ne sometimes kiba kirungi nga tonnakola statement ezimu n'ogezaako kuba conscious. Kiba kibi okuba nga otambulira mu bulamu oba okwekanga, okutambulira mu bulamu olw'okweraliikirira, oba nga gweka wedepressinze n'ebintu bye wayogera emyaka 2 emabega, omwaka gumu emabega, emyaka 5 emabega. I've seen a lot of fellows, young men, youth, n'abalala bonna abaze bakola statement ku social media. Waliwo ebintu bye tutunuulira nga sometimes comment zaffe kiba better ne tuziriservinga. Kitegeera oyinza okuba olina obusungu ku muntu tomwagala, which is alright, alina bye yakola, alina bye yakola famire yo, alina bye yakola like by'otayagala. Naye mujja neyo omuntu oba omuntu oyo obadde ng'omumanyi, that means omanyi nti alina ne bye yakola ebiki ebirungi. Ntunudde nnyo politics wa Uganda, abavubuka abasinga I think tetumanyi ani wa kubulaminga. Tubulaminga buli gwe tusanze, buli atusanyusiza gwe tubulaminga, buli asanyusiza tetubulaminga. Like politics takyalimu value because oyomba ne mutabani wooli, you have to say bad words about his father. Kitegeera akuba olina obuzibu ne Bobby olumba famire ye baana be, akuba olina obuzibu ne Museveni olumba baana be, akuba olina obuzibu ne gundi Mayiga olumba baana be. A lot of people have come up talking ebintu bye batategeera. Abantu abasinga bye baleetedde obuzibu naye nga bw'omanyi nti we don't learn, we keep making the same mistakes. Nja kuwa example ya yeekolera y'omuku yali musajja nga yeekolera bibi ng'erinnya lye, nga kyakola kimu kwogera kadonkamu history biki tusewa abayimbi bakadonkamu babasudde n'okuyimba ennyimba zaabwe ziddaddamu, oba yali DJ, I don't know about that. Naye yayingira politics, he started making statements ezamu affecting, and sawa zino yafuluma eggwanga ali Kenya gy'ayogerera. Ampuli yali ayagala asayiramu simanya biki n'atasobola kutambula. Oyinza obala ekintu nekitambula bubi. Nze ndebeka Bannayuganda abayimirira mu kamera nabalaga nti balina proof nti nze gwe mulaba nzikiriza nti gundi ne gundi yakola kino ne kino. Twalabako eyeyita Kabaka confidently nagamba nze Kabaka omutuufu. Yayogerera ebbanga ekiseera nekituuka Uganda netandika okukkiriza. Abantu ba social media ne batandika okukkiriza nti ono gga yalabika kituufu ye Kabaka omulonde, ng'agamba emizimu gimwogereko. And people came out, abantu baavaayo ne boogera, Kabaka simanya ekyebe kagunti tekitambula bulungi biki ne baleetera Kabaka waffe omuti obwola omuzza wansi because of those statements ze bakolanga. We don't know what happened to the boy, naye nga yakolanga statement ezitali neat. Naye baamukwata mu kkomera ne bamubuuza biki bye babadde oyogera ku Buganda. Amanyi kye yagamba? Agamba kimu nti nze byandde njogera nadde sibitegeera. Era ne bagamba nga bw'alina ekikyamu. Kitegeera. Kiba kibi okwata essimu ng'otambula ku kkubo n'oyogera by'oyogera ku muntu. Mostly video eno eri ku bano baganda bange be nalabye bakola video nga
batakinga the late Tamale Mirundi baseka bamonkinga, you know. Nalabyeko video ya Kiseka Kiseka Umar coming up being happy that Tamale Mirundi yafudde. Kyabanga bire biseera omuntu bafa bamwogerako birungi, omuntu oba omuntu mwagala kiba better at least no sirika you know kibeera mutima nogamba oyo tumuwonye coming up on social media noyogera kwe musajja kwe kuvayo nayaterako Kiseka audio gundi message namugamba gwe ekigenda okusirisako kuba sasi mukama. He was very scared, very scared. Najja ku TV nagamba, najja ku TikTok nagamba no musajja yagala kunzita yangamba ajja kunkuwesa sasi mukama. Nebona amukwata n'omulagayo. Twali example ya muganda waffe Jjajja Ichuli. Kitegeera. Twali example ya musajja Jjajja Ichuli. He was shot multiple times just lwakwogera ng'ali Uganda ng'adda waka. Tosobola kumanya kikigenda kukubya, tosobola. Just okola statement bwetwogera ebigambo ebingi oyogeramu ekintu nekiruma abantu ne bakutereka. I remember my brother Ichuli bamukubiranga bamugamba Seeka bino byogenzeemu bite ojja funa obuzibu, because bw'ofuna obuzibu tosobola beerawo nkyabu kumanya kuba oba ofudde. Singa omuntu yabeerangawo enkya naye eraba nga afudde abantu abasinga tebandi balina n'okusirika basirika. Okitegeera ganabeko gayo ono kyali Sadamani Makebe naye omu ku bantu abayogedde ku Tamale Mirundi alabika yalina obuzibu ne abali Tamale Mirundi babina na Museveni babina na mutabani wa Mirundi, so you can't tell. Naye agamba abantu baye babasiba, so alina abantu be bangi be basiba, alina abantu be bangi ababeera mu malwaliro ne bafa, alina abantu be bangi abatafuna bujjanjabi malwaliro gaabwe mangi agatali mu ddagala nga balibwa. So he has a lot of stuff right ye ng'okubanga alumirira eggwanga. Naye there are sometimes woba olina okubanga weekomako. Kati ffe tuli mu nsi Dubai, nga Dubai nebona gibiramu emyaka 2 ejja kuddeeka. Yeekolera ali mabbali yava Uganda ali Kenya, naye mumanyi waka walibeera waka ne bw'olikola ki. Tunuulira Salake yavuma buli kiramu ku social media. Salake ya trendinga. Salake yayimira mu baseeka abasiraamu n'abavuma. Waffe kyemumanyi bakuza omwana w'obuwala bamukuliza nnyo ku mpisa nabanga ayina okutya eri abantu abakulu. Salake yavuma abantu ku social media n'atuka ekiseera nga wakabi, ayina numbers, ayina following, buli kimu kitambula bulungi. Naye obuzibu Salake we yafuna yatuka ekiseera ng'alwaza ewaka, abaana be kuba yali mu kadama nga muzadde gaagala kuddeeka. Oyinza okuba gwe munamukisa nosanga bw'ovuma talina family, talina baana, nosanga afudde n'oseka n'okuseka n'ofuna omukisa n'otuka e Uganda nga gwewasekerera yafa. Naye Salake abantu be yafumanga be yalwananga nabo entalo ku social media be yalabisanga yabasangayo. Yagenda okukola emyaka 2 negigwayo n'asooka atoba n'addukako e Dubai, n'abeerako e Dubai n'egaana, n'amalayo n'adduka ne bamutwala mbu e Kenya mu bayeekolera. Okitegeera nalabako ate ali neyeekolera people start take advantage of you, like people start taking advantage of you olw'ensobi ze wakola ng'okyalina hayi, ng'okyabantu bakyakuwaga, abantu bakyakupika kuba bawaga Salake n'avuma buli kiramu. N'ennaku zino ayeerikodinga video ng'akaaba amaziga. Salake tokyalina nawomuwulire ku social media. Otuuka ekiseera ng'osemberedde abasajja n'okkakkana mu mutima
onga bannange nina okuddeeka akaseera katuso olina okuddeeka ewaka tukyamanyi bajo newokudda tomanyiwo because wakola statement ezigenda okuaffectinga lifetime yo yonna ogenda tambulira mu kutya ogenda tambulira mu bunkenke tosobola nakudda Uganda kwa Uganda yewammwe ogenze Kenya opposition abasinga ba leaders bakozesa oli akozesa botandika bwoyokya nakulekawo ekitegeera ffenna bali mu nsi z'Abawalabu ffe twandibadde tulinnyamu nnyo tuteekamu ekigere ne tuba nga tukuba pause. It is okay okugyayo point yo n'ogiteekayo mu bantu kirungi nnyo era Sadman Makebe oli wakabi okubanga okwata ensonga z'Abannayuganda ezibaluma n'oziteekayo. There are things, there are statements that don't have to come from someone ali intellectual nga ggwe, omuntu ayagala eggwanga lye nga ggwe, omuntu ayagala abantu nga ggwe, because oli energetic, oyina group, oyina support emala ku social media n'abantu bakuwuliriza. Mu kufiirwa, there are things you have to bow down to. Kitegeera okufiirwa, okufa kutiisa, okufa kutiisa. Kyovula naawe tobyogerera Uganda wadde wagamba okufa simanya buli muntu lyekkubo. Yes, lyekkubo naye tobyogerera Uganda era otya n'okudda e Uganda. Singa bale tolina buzibu nakudda Uganda, you could have made those statements singa oli Kampala ne tumanya nti omuyayi ali Kampala buli kitegeeza buli muntu lyekkubo. Naye mugano wange time catches up with people. Ate video zisigalayo tugenda tusekerera abantu social media nga bafudde gundi yafudde tumuwonye biki bulabula. You're forgetting those people bagenda n'okufa nga bakuze abasinga ba myaka 68 75. That means ayina abaana abakuze, ayina n'abazzukulu. Bro, video ejjabeerayo abo abaana bagirabenga bro ojja kudda nga bakwetegekera. Guy gwe basuspecting okubanga yavaako okufa kwa Ichuli ye yali afudde, kitegeeza ab'eŋŋanda baaliyo leba bwofa nga tona bakiggusa kuba olina goal z'okulaba ku Uganda empya. Bobi Wine himself yabadde ekikago n'abagamba mwana tetuddamu vuma bantu, tusobola okukola politics nga ali better. Omuntu asobola okuba ne side ye nayo nobeera neyiyo. You don't have to attack someone to prove a point. Kitegeera gogamba mbugundi afudde simani taata abadde akuwa. There are things that you don't have to say. Bw'oba wadde oyagala afe, it means it's a win for you. Okitegeera, it's a win for you because avuddewo gw'osigaddewo. That means gwe goliwo aba badde akulemesa okwogera ng'akulemesa idea zo ziteekayo mu bantu. Kati avuddewo isaitemu katugenda kuba ofuna platform emala idea zo zitambule abantu bongere okukwagala n'okukulaba. Kitegeera muganda wange, death tetugiyita etusanga busanzi. Obulamu bulina ebutandikira, bulina n'ebukoma. Tuleme okubeera mu bulamu nga tulowooza nti ate ffe twakola ki smart. Buli muntu atya okufa. Nze nalaba muganda wange Kisekka ng'ateeka video because tomanyi gy'ogenda genda. Era omuntu afudde bamusabira busabizi n'okwatibwa kisa kuba yamanyi gy'agenda. Muganda wange, waliwo statement z'ogoba zoyogera mu bulamu ng'ogenda tuka nga tomanyi kikugoba, nga tokimanyi, nga tomanyi kikugoba because wakola statement emu bweti eyinza okuaffectinga ggwe n'abaana bo nga newoba ewafa newoba abaana bo basobola okuba nga babeera mu mbeera eyo. Oyinza okugamba oyagala Uganda empya neno bino otasobola gifuna. Muganda wange Kati Siwigi yakola statement yazina amazina ng'omusajja afudde, naye wallahi nafuna chance nenjogerako n'omusajja oyo yaŋŋamba muganda wange nze sikyasobola kuddamu kusekerera muntu afudde because bamukubira amasimu bamugamba muganda wange kuba video ya trending to the extent ne bazadde be bagira oli Dubai onoonya majja
contract etera kuba ya myaka 2 after myaka 2 oba olina okuddayo Uganda okitegeera abasinga olina ogenda olabe project zo oyinza otuuka ekiseera nga Uganda yakyuka nga Uganda mpya naye nga mulimu abaana b'oyo gwewasekerera kuba nabo bajja beerawo bweba tebaliwo bazzukulu bajja beerawo okitegeera mulina abantu bemwatakinga nga balina abantu bo level gye baliko balina n'abantu mu bitongole ebisinga okitegeera n'okola video nebeereyo kati bana b'omugenzi kijja kuyisa linnya lye because gye bali balina abaana mu magye balina abaana mu malwaliro balina abaana mu masomero balina abaana mu institution ezenjawulo sometimes olina okuba nga okakkana nokakkana normal statement ogenda okula egenda kunkolera eti egenda kufactingani buli muntu yenna bwafiirwa obusungu budde ku bbali mukufiirwa obusungu budda ku bbali nogamba sereka okusereka nekina kigenda kujjako because already kigenda kukyusa kujjako mbeerayo nti kale avuddewo tekigenda kwongerako tekigenda kukendeza struggle tekigenda kugyongeza when you make statements nga tolaga oli leader a leader Sademan Makebe muganda wange I don't simanyi statement jo like simanyi wetwalanga ki naye in front of people you are a leader oli mukulembeze gwe kennyini ng'ogyeko Bobi Wine World Sec oli mukulembeze gwe kennyini ng'ogyeko Bobi Wine nalabye no security guard yesimumanyi nnyo yena mulebe naye ayogera oba bw'oba olina audience ng'olina abantu bafollowa abo abasobola likinga video zo nezifuna movies oli mukulembeze gye bali you have to gwenga gwayagala Uganda empya olina okulivinga by example okitege sagala ogayembu do what I say but don't do what I do. That's the leadership you want. That's the way you want to lead your people. Teri kintu kireetedde bantu njawukana mu bibiina byaffe oba mu struggle nga control statements ezitetegeerekeka ngezo ze mujja mukola ku bantu okitegeera ne teacher wa mulumbuye yaboyinze down na respectinga death ya losing taata we nabanga tasobola kudda kujja Uganda muziika yakakanya wansi naga mwana tuli yes muntu alina political views za njawulo nenze nja gamba kimu rest in peace yakakanya wansi rumbye naga omusajja wo mulemirembe gwe gwani ayimirira mu kamera no recording ambosekerera omuntu afudde mumuntu fudde kino mwaba tuletedde ofuuka kino teri akuletedde ofuuka ekyo gwe kyoli temwekwasa bantu kitegeera oyo naye abadde mwogezi nga gwe nene government waliwo abagifunyemu nga nobasobola okwogera nga gwe bw'oyogera kitegeera sasa ne Bobi Wine yennyini abeegaana ojja kukola statement nga ne Bobi tayinza kukutaasa kuba nokukumanya alabika takumanyi nini wegolosik Bobi Wine kukumanya bugole yakuyisa kozi yo ne kozi so gifuula in a better way ebintu bingi ebibiri mu Uganda okitegeera abantu babiri abandi comments have been made about it or about them egolooza nti ojja yagulation gundi afudde noseka you mean it makes you think it makes sense nijaja ekyo ina statement ze yakola nga tannafa nazekyusa yagamba nayogera ebintu yawula ebintu byenjogera ebintu awo nange nekomulinga no I wasn't supposed to say this was very bad yeyo omuntu omulamu weekuba mu kifuba n'ogamba no this is not right nga tunafulumya statement yonna first think twice what will happen after all this binona nga biweddewo kosobola otuuka ekiseera n'ofuna obutakanya nayo yennyini gw'obadde olwanirira bw'aba naye yakulimba ogenda kukola otya nga buli sayi tokyasobola tosobola kudda eno tosobola kudda eri osigadde mu makkati kitegeera muganda wange time egenda tuuka ngaoyagala kudda Uganda kulaba ku maama wo kulaba ku muganda wo ku mwana wo baganda wo bakyaliibo naye nga tosobola
kibi okutambula mu bulamu buno nga tomanyi kikugoba. Nze I've ever made some statements nga ndi wano wennyini naye bro nabeerawo nga sibitegeera. I don't know what is happening. Buli saawa weekanguga obagundi abagayandika oba ki okitegeera, because at the end of the day oli human, otya okufa buza kisekka. Bamukanze mu bukanzi. Seka is living in a country etali safe n'akamu. Teri safe n'akamu. Emundu nyingi, buli kimu kingi okitegeera. Yewo oba bamuwamba oba yeewambako, nalaba bano penyini bagamba yeewamba. N'abantu boyagala okulaga mbu babe oli ku side yaabwe nabo tebakwekakasa. Humanity ebeerewo nga tuvuganya, kuba at the end of the day competition is anything. Ng'olina abantu bovuganya nabo, bw'oba olina abantu bovuganya nabo kikuyambako okumanya ekituufu n'ekikyamu. There is no way gy'olowooza mbu okola ekintu kituufu nga tolina bakiwakanya kitegeera. At the end of the day ne banaavaawo ne mujja mu buyinza bajja fuuka ba opposition. Opposition ekuyambako olaba ebikyamu byokola ki byokola. Nga naawe saa zino bokola omulimu omulungi okubanga oyamba oleetera bannayuganda ne gavumenti okumanya nti bino bikyamu ne bafuna engeri gye babikyusaamu. Tutrustinze abantu bangi mu bululu netuleta lwakuba tubalonze lwakuba nti twagala enkyukakyuka, and people came in and did totally nothing. Bali bajja ne bajja nga twabalonde tumanyi tubabaliddeko balina bye bagenda okukola okukyusa eggwanga, and people did totally nothing. Goli awo oseka tamali mirundi afudde okuba enduulu. What happens after this? Do you think his family is happy? Oba buli muntu ali mu family ye alina kye yakola? Oba tamali mirundi yajja ewammwe n'abako ne kye yabakola? Bannange, abavubuka bannange, emimwa gino gigenda tuleetera ebizibu. There is no way you talk about someone atalina na kye yakola. At the end of the day fina tuba tunoonya bulamu. Naawe oli wano Dubai oyinza okuba olina byewafeerako ssente ze bannayuganda banno, olina okuba olina kye wabakola. Kiseera oyinza okuba South Africa eyo olina bannayuganda byewafeera. We don't know, tetumanyi bwewatoba kutuukawo wooli. Kyogamba gw'oli saint, you're so clean, titolina bibi byewakola, tolina bakyali bo bewalya mu lukwe, tolina baganda bo bewavuma, tolina bantu bangi bewayokesa. You're not so perfect, Papa. No one is perfect. Buli muntu ng'anoonya ekyokulya ayina ebintu byakola. You don't judge someone because of a mere statement. You don't judge someone because golowooza nti gwe ali kukoza entuufu oba olowooza okolera Bobi Wine. Bobi Wine yagambye tayagala babloga ba YouTuber n'abalala bonna kuvuma abantu because it's not a good